Irizaako Spark TV gy'olaba nze Susan Nanyanzi olwaleero tuli Luweero wiiki ewedde era nga tukyagenda mu maaso n'okulungamya oba okutaanya nga tuteesa ku nsonga z'amateeka agafuga ebyokulonda ne bannaluweero wamu n'abataddemu ssente aba CORD ate era mu nteekateeka ya SIN okulaba nti gwatulaba ne bano abali wano olwaleero bategeera obuvunaanyizibwa bwabwe mu byokulonda ne ssemateeka wa Uganda owa 1995 biki byandibadde bikolebwa biki ebyandikyusiddwa mu ssemateeka oba amateeka agafuga ebyokulonda okulaba ng'okulonda kubeera kwa mazima n'obwenkanya. Kino kikolebwa nnyo buli okulonda bwe kuba nga kunaatera okusembera oba nga kunaatera okutuuka. Okw'omulundi guno kwakubaawo mu mwaka gwa 2026 ke kadde okukuŋŋaanya ebirowoozo n'okukuba ttooki mu ebyo nga bwe bitambula okukyusaamuko okufuna okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Tukwanirizaako katugende maaso n'okuteesa Luweero gye tuli tovaawo. Sebo. Erinnya nze Kasule Abdallah nga ndi mutuuze emmanga mu zooni eno mwe tutudde. Naye ekisinga nze ndi musajja w'NRM. Ekisinga okusoomooza abantu kituufu olaba ekituufu n'okyogerako. Ekigambisa nti akalulu kano kakyankana n'okudobonkana n'okugamba okukola ennongoosereza mu kalulu embeera ya security. President yeesimbyewo n'omulala oba omuntu yenna ali mu buyinza. Ekifaananyi ekiwa abantu okusinziira okugamba nti mulimu okubba akalulu ssente zikola eyeesimbyewo ne batandika okuba abalabe n'abalabe. Ng'era ekimuwa amaanyi n'abeera nga alina w'alaga ne bamukugira okugenda. Ekyo kye kijjayo akabonero nti kirabika waliwo ebitambula ssente ne bateekamu bano bazibiikirize ng'abakuumaddembe. So singa abaayina nti bamutadde agenze muleese y'akalulu ne bamuleka n'agenda n'ayogera ensonga ze bulungi nnyo afundikira nga tewali kakyankalano kazzeewo, ensonga eyo singa batereza akantu ako kajjawo ekko erisiigibwa pulezidenti. N'olw'ensonga eyo bakuteesa bannange security eyo yeetaaga ottereezaamuko ejjewo ekko liri erisiigibwa. Neyanziza. Tuyanziza. Tweyanzike. Badde njagala kuwaayo omukisa ku bakyala. Abaami boogedde nnyo kati n'abakyala naffe katulye ku ddoboozi lyaffe enyabo. Neyanziza nnyo neyanzege erinnya Nakamaanya Christine nga ndi kansala akiikirira abakozi ku district. Akasonga kange kali nti abantu abamu basubwa okwewandiisa kubanga ekiseera kibeera kitono ate ziba mu nnaku za kkola. Tubadde tusaba wabeerewo ennongoosereza mu kwewandiisa nti basobola okukozesa emikutu egy'enjawulo nti omuntu bw'aba kala asaba national ID asobola okwewandiisa nga voter, bw'aba asaba paasipooti, abakozi basobola okuba nga display z'okwewandiisa bateekawo ne ku weekend abakozi ne babeera nga basobola okwewandiisa. Basobola n'okukola ddo naye ogenda okulaba nga abantu abasinga tebeewandiisizza. Kati ne twebuuza abalonda bavaawa. Abantu abasinga bamisinga nnyo okwewandiisa. Okwewandiisa okwo kwandibadde nga kubeera nga kuli ongoing. Ne babeera nga tebataddeewo kaseera nti nnaku 5 kwewandiisa kuweddewo. So kyetaagamu ennongoosereza mu kwewandiisa. Tweyanziza nnyo, tweyanzige. Tukyagenda mu maaso n'ebirowoozo byammwe naddala mu mateeka agafuga ebyokulonda. Yes, Nyabo omuteesiteesi wa olukiiko luno neyanziza nnyo okumpa akakisa okwogerako mu lutuula lwa leero. Amannya gange nze Moses Mulindwa nga nviridde mu kitongole ekya Uganda National NGO Forum. Era okubeera wano okusookera ddala njagala okwebaza aboogezi abasoose bonna, abateesi abasoose bangiza ensonga bulungi nnyo mu ddoboozi ettuufu lyennyini. Mu ngeri y'emu njagala okwebaza Spark TV n'okutwaliza awamu Nation Media Group olw'okuleeta community baraza eno
Luweero abateesa nsaba ekintu ekyo kikubireko mu ngalo. Guno omukisa gwe tufunye mukisa munene nnyo okusobola okwongera ku nsonga zino ze tuli mu kuteesaako nyabo mukubiriza. Era mu ngeri emu nja okwebaza CODI, Community Development and Child Welfare Initiatives, abatukumyekumye okubeera wano. Eno y'emu ku miwaatwa gye tukozesa ng'ebitongole bya Nakyewa okuwa abantu aba bulijjo omukisa okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Kubanga ng'ebibiina bya Nakyewa naffe tulina ettofaali lye tussa mu kulankulana ly'eggwanga nga tuyita mu ngeri ez'enjawulo. Engeri ezo ezimu ze zino. Kati okumala kati emyaka mingi tuzze tulina project gye tuliko kakati eno ekwatagalira ddala ku mulamwa gwa leero eri nti strengthening citizens engagement in elections. Ng'ebigambo bwe biri mu bufuutifuuti, ekigendererwa ekikulu kwe kwongera okusikiriza abantu Abannayuganda okwetaba mu by'okulonda. Era tumaze emyaka mingi ddala nga tukola ebintu eby'enjawulo mu ggwanga wonna, si wano Luweero wokka, wabula okutwala districts zonna mu regions zonna ez'enjawulo, nga tuwa abantu omuwaatwa okuleeta endowooza zaabwe n'okubasikiriza okwetaba mu by'okulonda. Kuba kati singa olaba bwe tukola example y'akalulu akawedde, abantu abeewandiisa abalonzi twali miliyoni 18, si kyo? Naye ate abalonda twali bameka? Bw'ogatta ffenna abalonda eyawangula eyaddirira naani twali miliyoni 10 zokka. Ne weewuuza 8 gwalagawa, gwafa gwaggwawo, baali balwadde ku lunaku lw'okulonda, tebaaliwo, tebaamanya. Tulowooza era bwe tuwuliza amaloboozi ag'enjawulo tugaa nti abantu abamu bwe balaba ebyokulonda engeri gye bitambulamu, ebimu bibaleetera okwesikamu. Owulidde amaloboozi agabadde wano, omukyala omu agambye nti baweebuulwa ng'abakyala bwe baba bayitabye mu bintu by'okulonda. Osanga abantu bwe batyo basobola okugaa nti akalulu akaddako tetujja kukeetabamu. Owulidde abateesa abamu nga boogera ku nsonga yogamba nti obululu bwaffe engeri gye bukwasibwamu si nnongoofu bulungi. Abantu bwe batyo basobola okutuuka ekiseera ne bagaa nti eyo process kumala biseera tetulina kugendayo. Naye ffe kati tetugaa nti ekintu ekyo si kituufu. Eno ensi nyaffe Uganda y'ensi yaffe, tugirinako obuvunaanyizibwa. Nga there are rights and obligations mu constitution gy'ogambye ey'Ol1995 ng'abatuuze tugaa nti nedda tetuggwamu maanyi ate tetuggwamu ssuubi. Tulina obuvunaanyizibwa ng'Abannayuganda okwetaba mu processes zino, era tukoze emitendera mingi. Kati ne tugaa nti kiki tuyinza okukola, ne tugaa nti oboolyawo engeri gye tulabye obululu buno nga bubeerawo buli kuva akaakaggwa 21 akaddako emabegaawo 2016 akaddako emabegaawo 2011 ngodde emabega backwards. Waliwo bye tuzze tulaba nga waliwo ensonga ezirumira, ne tugaa nti tetujja kwefuula nansibira zibi nampulira zibi, tuleme kuwaayo kutwala buvunaanyizibwa kumanya nti nsonga ki ezirimu. Waliwo bye tusobola okutereeza, waliwo bye tusobola okulongoosaamu. Awo ewava ensonga eno ey'ennongosoleza mu mateeka. Ne tugaa nti ensonga zonna singa osobola okulaba ensonga zonna ezanjuddwa, obuyinza obuli mu ofiisi ya president, engeri electoral areas zeziteesebwawo, engeri results zezitambuzibwa okuva wano ku electoral ku byalo we tulondera, bw'olaba obwetengerevu independence ey'akakiiko ak'ebyokulonda, bw'olaba ebintu nga
amagye ne poliisi bwekola mu byokulonda nti waliwo ebintu ebisobola okuterezebwa era tumaze akaseera twatandika tuludde nga tuli mu byalo twasooka ne tugenda ku mutondero gw'ebyalo ne tuwa abantu omwaganya okuteesa ne tugaa mwe akalumu akalaba mutya mulowooza kiki kye tusobola okutereeza abantu ne batuwa endowooza zavu ne tuva ku kyalo ne tudda ku parish yeki mu Luganda kumuluka ne tudda kumuluka abantu kumuluka emiruka egy'enjawulo mu ggwanga wonna ne bateesa ku nsonga ze zimu bwe twava kumuluka ne tudda ku district ez'enjawulo abantu ne batuula mu district kati bwe twatuuka ku district buli district yavaayo n'ekiwandiiko namutaayika ne tugaa nti ffe ab'Eruweero baakola ekiwandiiko kyabwe ab'e Nakaseke baakola ekiwandiiko kyabwe ab'e Nakasongola ne districts ezaleja ezawulo bwe twavaawo ne tudda ku region Buganda region Bunyoro Kigezi Ankole West Nile Busoga Bugisu bonna ne bakola ebiwandiiko by'enjawulo kati ffe eri e Kampala ng'NGO forum ne tugatta ebirowoozo ebyo byonna era bifaananira ddala n'ebirowoozo ebireeteddwa mu lutuula lwa leero ne tukola ekiwandiiko namutaayika ne tugaa nti abannaffe tuyise mu bantu bonna ab'eggwanga abatuuze bannayuganda bino bye birowoozo byabwe era ne tukola empapula ne tukola ekiwandiiko namutaayika kyenjagala okukozesa omukisa guno ogutuweereddwa Spark TV okukoola abakulembeze baffe ate nga abakulembeze baffe okusingira ddala abakulembeze baffe abali mu parliament kubanga parliament constitution obuyinza obukola enongosa legislature obuyinza obwo yabusa mu parliament be balina obuvunaanyizibwa okukola amateeka okugalongoosa okubagawo amateeka amapya oba okulongoosamu ago agaliwo so njagala okukozesa omukisa guno okukubiriza abakulembeze baffe naddala ba members of parliament ababaka ba parliament nti musosowaze ensonga zino ez'ennongosereza mu mateeka muwulidde amaloboozi ag'enjawulo nga gava mu bantu nga boogera nga balaajana bawa endowooza zaabwe tugaa nti ensonga zino zirowoozebweko ensonga zino zireetebwe ku issues paper abantu ababaka baziteeseeko era wabeewo wekiba kisoboka ennongoseza ezisoboka zibeerewo tusiima steps ezikoleddwa kubanga kati tuwulira tulabye mu mawulire okugeza ababaka kinoomu bazze nga baleeta private members bill ng'omubaka eyali omukulu eyali akulira oludda olwa opposition mukulu Mathias Mpuuga tulabye ne omukulu Lumu nga naye alina ebintu byaleeta tuwulidde n'okuwulira nti minisita w'ebyamateeka omwami Norbert Mao atugamba tannabyanjula mu butuufu naye mu mawulire agamba nti alina enteekateeka y'okuleeta ennongosereza mu mateeka mu cabinet ne mu parliament tugamba nti bannaye mukulu Mao obudde buggwayo constitution mu 2016 mu musango gwa omukulu wa Mama Mbabazi ne electoral commission ne mwami Museveni constitution erina recommendations yakola 10 ziri clear singa at least tutandikira ku ezo ekoti ensuukulumu erina recommendations oba recommendations ebiteeso bye yawa tugaa nti tutandikire waakiri ku ebyo obudde yes buggwayo naye waakiri tukozese guno omwaka ogumu n'emyezi egisigaddewo tukole ennongosereza ezo twagala amaanyi agateereddwa mu mateeka amalala nga kati bwe tulaba ku nsonga y'emmwanyi amaanyi ge gamu twagala ebifuba bibugume ku paalamenti nga tuli mu nsonga ya nsonga za kulonda kubanga okulonda kintu kikulu singa tukwata bubi ebintu by'okulonda eggwanga lyaffe lisobola okuseebengerera tusobola okudda mu mbeera ezitali nnungi so nva waggulu nga nkubira abakulembeze baffe naddala bamemba ba paalamenti ate n'okubiriza naffe abantu aba bulijjo
tujjukize abakulembeze baffe bifo ky'okulowooza kubasaba ensimbi kuba leero bajja kuwa omutwalo osanyuke naye lowooza ku nkya lowooza ku Uganda ey'enkya. Neyanziza nnyo nyabo mukubiriza okumpa akakisa kano. Mwebale nnyo. Tweyanzegera tugenda kumulamuko katono tugenda ate kubanga tukomawo tweyongera okuteesa Spark TV Spark Baraza tuli ku nsonga ez'amateeka agafuga ebyokulonda nga bwe bitambula biki byewandagadde bikyukemu naddala nga twetegekera okulonda kwa bonna okwa 2026. Tovaawo tukomawo. Yonna gy'osinzira okutulaba tukussaamu ekitiibwa webale nnyo okutugoberera ku mikutu gyaffe gye tuli ku Facebook ate era ne ku Twitter tugoberere Spark TV Uganda ne ku YouTube ojja kubanga otusanga ebiteeso bino byonna ojja kubanga obiraba oyongera okwekuumira mu kumanya ate era n'okwongera okwekkanya ensonga naddala nga bannaluweero mu kaseera kano bateesa ko ebyandagadde bikyuke mu mateeka agafuga ebyokulonda bwe tunaatuukira 2026 ng'akalulu ako ka mazima n'obwenkanya. Tugenda mu maaso n'okuteesa kanyongera okufuna ku bateesa abakyala kale omwami alina akakofiira ka red then nja funa omukyala ono. Mbalamusizza nnyo yenze Sengule Samuel Bunjo nze Secretary wa Information National Unity Platform Rural District. Ngenda kutandikira ku nsonga ya ssente. Buli oyogera ku ssente nga toyogedde diro zatandika oba diro kyava obanga ayogera ku bubonero nga toyogedde bulwadde bwansibuko yaabwo. Tunajjukira bulungi nti officially ssente mu byokulonda zayingira mu 2005 omukulu bwe yalinga takkirizibwa kusooka ttaamu yakubiri bw'atyo n'agenda mu paaliyamenti nawe olimbako obukadde bumeka obukadde 5 abaka ba paaliyamenti bennyini ne bajjayo ekkomo ku bisanja. So eyali officiation eya ssente kuyingira mu kalulu. Ensonga njala njagala kwogera ku nsonga ya voter turn up nga ngireetinga ku mivu egiba mu kulonda. Bwe weegendereza ennyo okulonda kwa 2016 abalonzi baali emitwalo obukadde 15 mu emitwalo nga 5 awo abajja okulonda bali approximate obukadde 10 ne bakola percentage ya 64. Okulonda okwa 21 abalonzi bali obukadde 18 n'emitwalo 10 abajja okulonda bali obukadde 9 n'emitwalo 7, 57%. Kitegeeza waliwo decline ya 9%. Lwaki decline ejja? Okulonda kuneeno kwakyuka kutya nti okuwangula wadde omuntu yasinga bwagiza obungi aba ku kisa. Kakati abalonzi balaba bamala obudde bungi mu kulonda akalulu akatali fair. Mpozeera ekibiina kya African Watch kyakola report nti polling stations 409 mu Ankole sub-region ne Kigezi 409 abalonzi 100% bonna bakola ki? Tewali yafa, tewali yalwala, tewali yasubwa kola ki? Kulonda. Kikulaga nti okulonda kwaffe kwetobeseemu nnyo emivuyo mingi ko n'okubba. Ssemateeka waffe article y'enkaaga mwemu clause esooka akatundu A kawa Electoral Commission mandate okuteekateeka akalulu akali free and fair. Naye tosobola ateekateeka akalulu kali free and fair nga tosobose ku screeninga bani abagenda okwesimbawo. Kirabiddwa enfunda nnyingi nti omuntu yeesimbyewo n'agenda mu paaliyamenti ne wayitayo emyaka 2 omwaka naye omugyayo nga talina biki? Talina biwandiiko. Njagala kumaliza n'amateeka. RDC yagenze n'agamba amateeka gakola nawe ekyokulabirako ekyabaka paaliyamenti abawangula emisango. Nja mugamba ssaawa zino tulina abawagizi ba NUP abatakka wansi wa 20 abaasibwa nga tugenda mu kukola ki? Mu kulonda. Naye n'okuwozesebwa bawozesebwa mu kooti z'amagye. Kiyabadde agamba kifaanako nga Yesu ku mulembe gwa Kerode bayiga abaana abalenzi bonna bato babatte Yesu n'awona. Ne Musa
era ne Falaawo yalagala kwaki yatta abaana bonna Musa n'awona. Kale njagala okubuuza olw'okubanga Musa yawona oba Yesu yawona kijjawo kubanga nti batta abantu tekijjawo kubanga babatta. So buno buliwo obutini tebulina kusiga kifaananyi kyonna, tebusiga kifaananyi nti amateeka gakola. Nga mmaliriza, tulina obuzibu n'obuvuyo mu kalulu. Mugenda mu kalulu, omuntu nabba akalulu ne mugenda mu kooti, ekooti neesala nti omukulu oli yabbye eki akalulu, ne bateekateeka by election naye ate yabbye akalulu, nakkirizibwa okukola ki? Nakkirizibwa okwesimbawo. Ekintu ekyo kyetaaga kwongera tunulamu neriiso ejjogi. Neyanziza nnyo okumpuliriza. Kale toyanze nga webale nnyo okuteesa obugalo obwo bw'omuteesa omulala. Kampeko omukyala. Erinnya Nolukijjambu, ssentebe w'ekikyusa LC3 kikyusa sub-county. Njagala okwebaza Spark TV olw'enkola eno gyetuleetedde mu Luweero district. Tuli basanyufu nnyo okutuusa naffe ku TV eddoboozi lyaffe olw'ebizibu bye tusanga mu kulonda. Njagala okwebaza abateesa ababadde wano tibeebale nnyo bebalire ddala. Endowooza zaffe nnyingi ezituluma mu by'okulonda. Nze nno njagala okwebaza gavumenti ya Uganda ekulemberwa Pulezidenti Museveni nti ngaffe abakyala ssentebe yayogedde ku bakyala nti ebifo bingi tubiyingiddemu. Naye njagala okwebaza nti naffe gavumenti wamu ne Pulezidenti yatulabamu omulimu. Kyova olabanga ne sipiika bwe mulaba wano mu maaso mukyala. Nange ng'omukyala nfuna pawa eyinza okumiriramu mmwe okubeera nga atuusa endowooza zange. Kyensooka okubategeeza nti abakyala twagala nnyo okukola ate n'okutuukiriza. Okulya enguzi si mugaso gye tuli, twagala okulabika nga tuyamba omuntu embeera yonna gy'azzeemu okutuuka ku ekyo ky'aba akola ki ky'aba ayagala. Njagala okwebaza Honorable Minister oba Prime Minister mukyala Nabbanja. Mumulaba mukyala, nze mu lugimu gye ntambuliddemu mu kutegeera kwange mu bukulembeze, omukyala oyo nga Prime Minister mu Uganda atukoze bulungi. Kubanga buli wamu mulaba message agituusa, buli mulimu n'akola ki n'agukola. Naffe abakyala gye tuli ku level eya wansi tufuna amaki amaanyi. Abakyala abali mu bukulembeze naddala abalondebwa mukiikiriddwa bulungi era nga tuyita mu kalulu kana mu kulonda. Olaba ng'ebyokulonda oli mumativu n'ebyokulonda eri abakyala. Neyanze nyawo speaker siri mumativu briefly nti abakyala bakiikirira kati okugeza like example nti nga district eno erimu amagombola 18 naye omukyala alimu atya omu. Bwe batuuka mu parliament nze nkizudde nti bakaluubirirwa kubanga naffe endowooza zaffe ng'abakyala tebazizza tebazikima kumanya nti abakyala batukutteko. Kitegeeza tulina paati nene nnyo gye tukola ki gye tufiirwa. Nze mbadde nsaba singa kisoboka parliament yeteesa amateeka batuteeseze nga district nayo eyongerwe okufuna ababaka abakyala, ensonga z'abakyala zizongerwe okutunuulirwa nga bateesa mu parliament. Kyensembyayo nakyo nti okulonda nze njagala okusemba security nnyawo speaker okubeera mu by'okulonda. Nze omu eyakosebwa mu kulonda. Okulonda bw'ototeekamu bukodyo weezuula bakubbye ne bakuwangulira awo. Naye bw'oba olina security kitegeeza buli lw'ogikubira akasimu n'ogamba baabano bantawaanya security eyingirawo bulungi. Okujjako nga RDC bwe yagambye nti era mubaamu nga bw'omanyi olina abaana abalungi n'abaki n'ababi. Naye nze nsemba security ebeere mu by'okulonda. Bannalwera ababeera wano mu council hall mukimanyi nti bw'oba totaddeyo nnyo birowoozo na security kubeerawo akalulu tokafuna. Njagala okwebaza omukisa guno Spark TV okujja mu Luweero naffe okubeera nga tuwaayo endowooza zaffe. Basebo mwebale nnyo okuteesa era tujja kusaba omukisa ogwo tugenderagwo mu maaso. Kale toyanzeege twogera ku nsonga z'ebyamateeka agafuga ebyokulonda okusobola okubeera n'akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Sebali mu bbulu. Mbebaza nnyo okuŋŋaana olwaleero era mwebale nnyo mwebalire ddala naye
ate empulira kimpisa bubi nnyo okubanga mu bavubuka tuliwo batono. Soko tuwulire ku mannya go. Mannya gange nsobola okugabagamba naye obuzibu obuliwo. Bannamawulire mujja ne mutukuŋŋaanya ne mutuggyamu amawulire naye temuddamu kufaayo kugamba omuntu ono ku kyayogera naye yakyaliyo oba kadroni kadde emabega ne kamunona. Mbebazizza nnyo okujja. Bangi babadde baagala okujja naye ebintu bino batandise obyesamba. Lwaki? Ensonga ebyesambibwa sijja gamba nti kibiina kankozesa amawanga. Mulimu Abaganda abaagala okubeera nga kuba kati wano ffe Abaganda n'Abaluuli twafuuka muntu atya? Biki bye beesamba soko? Twafuuka muntu omu kati batandise okwesamba ebyokulonda. Kuba kati ebiseera ebisinga okujja oyimirire wano oyogere mu bantu bakulabe ku TV bakulaba nga gwakola mu gavumenti era kati nze drone weetanno ne bajaga gundi oyo yayiseewo atya. Kati abavubuka basinga batandise okwesamba ebintu bino olw'ensonga nti akalulu akaggwa abavubuka bangi abafuniramu obuzibu abaasibibwa. Kati abavubuka batandise okwesambira ddala ebyokulonda n'abazadde bennyini batandise okugamba gundi oba otandise ogenda mu byobufuzi byammwe wandibadde obyesonyiwanza okubeerako n'emirembe. Naye nga kyetusaba twagala tubeere n'obwenkanya mu bintu by'okulonda kuba okulonda gubanga mupiira. Wabaawo aluuzinga ne wabaawo akola kyayitawo. Naye mwaka ku mwaka okuva ku bakitaffe kuba sijja gamba bajjajjaffe okuva ku bakitaffe omuwanguzi ali ogwo musobola okugamba nti muli bamativu ku buwanguzi bw'omuntu omu. Kyogamba singa wabaawo omulala awangula tekibasanyusa. Mwe kye mugamba nti we tufunayo omuwanguzi omulala nti wuuno abayisa bubi temwagala kukyusaamu. Omuwanguzi aliko ebbanga eryo lyonna avudde ku ki? Omuwanguzi aliko ebbanga eryo lyonna anti era munnange ate era ebiseera ebisinga bwe tukula awaka omuzadde atandika okutulekerako obuvunaanyizibwa obumu. Ate n'ekirala kyensinga okwetaaga bana kampeyini we zibeera nga zikubibwa kampeyini we zibeera nga zikubibwa kyemugamba nti bano aba NUP be batambulira mu bukyamu bokka. Ekirina okukolebwa nga bwe tugamba okwagalana ne mu byobufuzi twagalane. Twagalane ekintu tukikwasiganyi wamu. Omuntu akwangula omanye nti akwanguza mazima. Mwebale kumpuliriza ate mwebale kujja. Koza amanya neera amanya kale toyanziza toyanze omukulu ali mu Burundi oza tunatera okufundikira okuteesa kwaffe. Ebiteeso bino nno tebikoma wano. Mulaba tulina omwami ono be bamu ku bakola report ebiteeso bino ne babisitula ne babitwala eri bekikwatako. N'ekirala obeera oli ku TV okujjako oli ng'ataddemu matu mapamba mu matu naye era biwulirwa. Tebikoma wano biwulira ate buvunaanyizibwa bwo bw'osirika obusirisi kitegeeza nti omuntu omulala bajja kukozesa akakakisa yayiseewo ekiki. Okutulaba tukussaamu ekitiibwa webale nnyo okutugoberera ku mikutu gyaffe gye tuli ku Facebook ate era ne ku Twitter tugoberere Spark TV Uganda ne ku YouTube ojja kubanga otusanga ebiteeso bino byonna ojja kubanga obiraba oyongere okwekuumira mu kumanya ate era n'okwongera okwekkanya ensonga naddala nga bannaluweero mu kaseera kano bateesa ko ebyandagadde ebikyuke so bw'okyogerako era wabeerawo ebikyuka oba oliawo ssebo. Tweyanziza omuteesiteesi olunaku olwaleero. Nze Justus Abitekaniza nga nkola n'ekitongole ki The Forum for Women in Democracy FOWODE nga ne ku project eno eya SIN tuli omu ku ba implementing partners wabula nga tuli mu region eya Bukedi saako ne region eya Kyoli ne region eya Bunyoro. Naye nga eno mu Luweero tukola okusomesa abatuuze ku bintu ebikwatagana ku kulonda. Njagala okwogera ebintu bino bina naddala eri abakyala abali mu Luweero district. Abakyala nnumiddwa nnyo Honorable Nuru Kijambu okujja okuteesa n'atatubuulira lwaki mu district y'e Luweero yonna
ye LC3 chairperson yekka omukyala. Abalala bo kiki ekibaziyiza okwetaba mu kalulu. Ebyo bye mbadde nsuubira gwe okujja okuteesa wano. Kanteese ku bakyala bwe bagamba ku ground. Ekisooka, inherent politics. Politics ow'ensikirano. Abantu n'abakyala n'abatuuze mu Luweero beebuuza lwaki tutunuulira nti Muhoozi tetumwagala kujja kusikira kitaawe, naye ng'ate MP bw'afa tugamba nti muwala we adde mu kifo kye, tugamba nti mutabani wadde muki. Waliwo wano kansala eyafa 2020, saagadde kumumenya linnya, naye yafa omwaka gwa 2020. Naye abatuuze wano mu Luweero Town Council baali baagala omu ku famire ajja asikira ekifo kyaki ky'omuntu oyo. So with that kind of inherent politics, abantu batukesa nagamba ekyo baringi fensinga ebifo nti ekyo kyoli katukole ki katucheke. So with the electoral reforms, parliament erina okuvaayo okusomesa abantu nti ebifo si byansikirano, n'amateeka gabeerewo nti gundi ne gundi tagwanidde kola ki kusikira. Militarization of politics. RDC annumye okugenda. Ndooza mu kusoma kwe waliwo ekigambo kyerabira okukwata, ekigambo kye bayita excessive. Tetuganye security kubeera mu kalulu, tetuganye poliisi kubeera muki, tetuganye majje kukwasizaako poliisi, tugambye excessive involvement, ekisusse. Speaker yabuuziza nti omuntu omu gwe wanayinki lwaki ositulwa abasirikale 7. So excessive militarization ne military statements ezikolebwa bannamagye. Waliwo munnamagye omu Mukama amuwumuze Mirembe yayimirira ku TV z'eggwanga, namwe ku Speaker namulabako, n'agamba bazadde b'eggwanga abaana bamwe mubagambe eno tebajjaayo okujja nga mwagala kukima ki maiti. Kati omuntu atokanaga 3 General bw'aba agambye tugenda kima maiti, mwana wange togenda, nandyetaaza osikire 10 zino ez'emmwanyi, tokola ki, teweetaba mu kalulu, sigala ewaka. Ekisemberayo ddala is the independence of the Electoral Commission saako ne judiciary. Kuba bwe bigaana mu kalulu tuddukirawa mu kooti. Ebintu ebyo byonna alonda abalamuzi, n'akulira abalamuzi muntu omu, alonda akakiiko ne bakomishona ye muntu ki omu. Kati essaawa zino tulina roadmap gye tutambulirako ey'akalulu 2026. Essaawa eno bw'otunya roadmap eyo okuva mwezi gw'omusanvu okutuuka next year mu January, saawa zino badde balonda polling demarcating ne bagamba nti wano abantu beeyongedde obungi, twongerewo polling station, nga beebuuza there is nothing going on. Era abantu eyo bakikola gw'okimanyi ng'omukulembeze, abantu b'abekikyusa tebakimanyi. Kino njogera ku bantu abekikyusa tebamanyi. We are going on ground tugamba abantu eno roadmap nti twakola kino kyaggwa nti January 2025 tusooka kino. Abantu tebalina kye bakoze eki kye bamanyi. Omuntu eyali official wa Electoral Commission okuva 2011 nakati akyali official waaki, ekifo kye bakitereka. So ebintu bino, there is no independence of the Electoral Commission. Abantu abafuna emirimu mu Electoral Commission beebamu time and time again, ne judiciary gye bandiddukidde era abantu tebalabayo. So abantu bintu bibiri ebivaamu. There is loss of trust. So people no longer trust the system. Bagamba ne bwensigala ewaka ne bwengendayo, the results are the same. Otherwise mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twenza nnyo mukulu okuva mu forward tukoze tutya producer nga ngamba akadde tekali ku lwaffe. Ngenda bawe eddakiika emwemu muli bataano. Eddakiika emwemu kansooka omukyala kuba omwami yavaako. Ngenda kujja gy'oli after. Bataano tetwongerako si kyo, abalala tulyokke.
nzanya akakisa kano. Amannya nze ndi muntu wa wansi bamuta Namuganga Suzani. Yogera sembe ya kazindalo ow'erinnya. Ndi muntu wa wansi naye nze ngenda kwawukanako n'abateesa abaddako. Bwe mbeera nga muzze mugamba nti essente zibe mu byokulonda nga biganye, kati mbadde nsaba ab'ebufuzi abali wano n'ewalala omuntu wa wansi mumuseemu ekitiibwa mulekerawo muwa bu 50 meka. Ate si omuntu mugambe nti muwadde akakadde kamu kitundu, akoze bizinensi, akoze eki, afunyeemu, ogenda okuddamu mulonda nga naye byakoze abikola ki, nga biraba awaddamu amaanyi newakola ki, n'akuwa. Kweko okuteesako. Osanga bw'anaddamu okukulonda ng'afuuse muntu wa waggulu. Weebale kuteesa. Weebale na kuyita mu bufunze. Neyanza buli omu lamusiza mu kiti kye. Yes, sir. Erinnya Bamtonjima Abdul Majid. Nzize wano nga mu ataya ya Child of Soldier Network Uganda. Naye I called a bitter. Ekikaawa nkiyita ki? Kikaawa. One, nze ni mwana nzaalwa yeeruweeru wano. Nzaalibwa omusajja omujaasi Brigadier General Mahamudu Abiriga. Sawa. Baganda bange buli omu ateesezza bulungi. Naye nze ngenda kwogera ku kintu kya corruption. Ekituufu Uganda nga ffe institution zonna nfu. Uganda nga ffe enguzi yetulemesezza. Ngenda bawaki okulabirako akalulu akawedde 2016 essente zayitirwa mu kalulu. Naye ffe Abannayuganda oba Bannaluweero Bannakatikamu North tubeera isoya kyennyanja kitokota bwe kikola ki bwe kitunula. Tubeere so vigilant. Baleme tuzanyira ku mutwe bannabyabufuzi abazze na ssente zaffe. Tuleme kulonda balida abaki abatuufu. Tuleka abalida abatuufu ne tulonda abalida abaki abafu. Lwaki? Lwanguzi. Mbasaba mufune chance kuba kino mbadde Justin Peter Owis nenkiwulira nga abaana bagenda bakola gundi. Naye nsaba Spark TV ne Kodi mukama waffe Sseggujja akoze mulimu gw'amaanyi. Mufuneyo obudde obulala ffe tujja kuŋŋana ng'abavubuka kuba tulina eddoboozi ate tulina obulumi nga ffe abavubuka obutali buno obutakoma wano. Abakulu bakiwulidde. Neyanza. Bali bakiwulidde twetaaga akadde. Kale omulala ddakiika nga ate mulinga beeyongerako. Obadde wakajja oba? Nze nabadde n'oyaawo. Kale ddakiika emu ng'oleese laptop ddakiika emu. Amanya gange nze tusuubira Dennis Kisiriiza. Kale semberako mu maaso. Anti ngutya. Kaakati neebaza Spark TV ne Kodi. Nze nkiikiridde ekitongole kiyitibwa Agency for Hopeful Education and Development kiri wali Kaludo Complex. Ekitongole kino kikolera mu masomero mu bavubuka. Naye bannyabo ne bassebo okusinza ku pulogulaamu yaffe Education for Sustainable Development tukoze nnyo research mu masomero ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti population y'abavubuka nnene. Abaana bonna mostly population esinga okulonda kati tebakyakulabamu value n'abakulembeze tebakyabalabamu value olw'ensonga nti sente zisukka ne zisinga n'abalonzi obungi. Kati so n'olw'ensonga era kati eri gye nabo bwe baba balonda bannaabwe bwe baba nga oli talina sente takyayitawo. Kati so ekintu ekyo ekifaananyi kye tuwadde abaana okuviira ddala eno gye tuli okutuuka mu masomero kifaananyi kibi nnyo. Tulina kati kukola action. Okusomesa abantu kuyinza obutagasana nnyo naye ffe nnyini abali mu bukulembeze abakulu tukole action. Action y'egy'okusinga okwogera okusinga okusomesa abantu theoretically. So n'olw'ensonga eyo mwebale nnyo okumpuliriza. Teyanzege omwami oyo ddakiika emu ono bwamala ng'oddako jangu. Neyanza nnyo olw'akakisa kano era ndi musanyufu nnyo kubanga ndi wano mu kifo kino. Amannya gange nze ndi Agasha Lonias. Abakulembeze nga temunnaba nga abakulembeze bano abagenda betulonda kale ne bagenda waggulu
nga tetunnaba kunenya mukulembeze oli asookera ddala pulezidenti Museveni gwe tumanyi owa Uganda essaawa zino, nga tetunnaba kumunenya. Mulimu abamu si bonna, mulimu abamu abaleetera okubanga sisitimu eyonooneka naye ng'ate n'oli oluusi talina kyakolaki nga talina kyamanyi. Enguzi bw'eba eremeddewo esinze kulemera ate mu bano abalina okututuusaako ebirungi ffe nga ffe. Ensonga ey'okubiri, abavubuka twerabiddwa nnyo mu Uganda, tetutwalibwa nga kintu kirimu makulu. Omuvubuka emiti emito gye gigumiza ekibira. Bananga abavubuka batufeeko, naffe tusaba batufeeko. Neyanziza nnyo neyanzi. Webale nnyo balire ddala ssebo omukulu ndooza gwe onoosembayo, then tufune omwami wa Code Director. Oh, okay. Kale. Neyanzeege madamu omukubiriza wa lukiiko luno, nze Sesanga Michael, ndi wa kitongole kya Code, ndi wa Civil Society Organization mu ku bibiina bya Nakyewa. Ensonga zino nga mukulu mundo wazogedde tukoze emyaka mingi okulaba nti tuteeka ettoffaali ku nnongoosa z'ebyokulonda, naye abakulu be tulonda ndowooza bazisuula muguluka. Butuuka okubateeka akazina batugamba nti obudde bukoze eki, obudde buwedde, tetusobola kuteeka ku implementing reforms ezo. So ne tusaba nti nno abakulembeze naddala ba Parliament bateeke nnyo essira ku nnongoosa zino, kubanga ate bwe bituuka mu maaso ate ne bazijjukira okulonda kukoze eki, okulonda kuwedde. N'ebisinga byogeddwa sigenda kubiddamu. Kyenjagala okusookerako nti twetaaga mu constitutional review, tuteekawo constitutional review commission, twetaagisayo akakiiko akagenda okutuyambako okuteekateeka ssemateeka ku muzzi obujja, kubanga buli alina ebirowoozo ebibye, abamu tulina ebyobuntu ngaffe, abalala tuleeta kugeresa buki. Naye singa tuteekawo akakiiko akavunaanyizibwa okukola review commission, kijja kutuyambako okufuna constitution ekola ki eya ffenna okutwaliza wamu. Ensonga ey'okubiri, twetaaga okuteekawo budget committee mu Uganda. Member of Parliament kyovala wakati yabasinga mbadde ndyawo nga ina betwogerako nabaawo nga buli muntu gw'oyagala kusiba okuba Member of Parliament MP. Kitegeeza nti abakulembeze abasinga bagenda okirwa nti Member of Parliament yasinga nnyo okufuna ssente, kyovala wakati abasinga bagala nnyo okwesembayo ku bwaki bwa MP. So twetaaga kuteekawo budget committee esalewo ku Member of Parliament agenda kuba afuna omusala gwa ssente mmeka, ne baana bakulembeze abalala basobole okuba bakola ki, bafuna kasente akakola ki, akeegasa. So ekyokubiri, Parliament nga tulina budget committee eyo etuyambe okuregulating ensasanya ya gavumenti, kubanga ogenda okukola Member of Parliament bangi nnyo ate bafuna ssente ki, kwegamba omuwendo ogusasanyirwa ku Member of Parliament mungi okusinga okutuusa services kubaki ku Bannayuganda. Ekyo nkimaze. Ekyokubiri, abantu bangi abagenze ebweru, abali mu diaspora, ate nga abantu bano bawa omusolo, kubanga obojja wali bw'oba oyingira mu Uganda ssente zojja nazo bazikola ki, ziriko omusolo. So twetaaga nabo okubalowoozaako mu reformu ezo. Gavumenti eteekewo enkola abali ebweru basobole okukuba akalulu okuyita ku mitimbagano. Ekirala, ebitongole bye Bannakyewa mukulu mwezi banki twamenta tufutankanyiziddwa nnyo mu nteekateeka zino. Tuteeka nnyo amaanyi mangi, tuteeka nnyo obudde bungi, naye tutuuka mu kiseera eky'observation. Omulundi oguwedde twafuna obuzibu, twagala ne tusaba observation okubserving elections, naye tebaatuwa mu kisa. Era abasinga twakolera mu underground, twagamba abaana temuyanja nti muli observers. Lwaki? Kubanga twazuula nti bwe twagamba nti tugenda okubservinga Buganda yonna, ndoza ba waliwo okutya simanyi, naye ne tutawebwa mukisa ku observinga ki. Ate n'ekyavamu ekyo n'abannaffe abo ne bakola ki, ne bakwatibwa bali ku mulimu gw'okukola observation. N'accounts ne baziggala kugamba waliwo sikafu yali y'amaanyi. N'essaawa ya leero NGO agamba nti ngenda kukola observation, simanyi baki nasooka okukola ki. So twetaaga nga Bannakyewa, kubanga constitution etuwa eddembe okobservinga ki akalulu. So twetaaga this time akakiiko k'ebyokulonda kaveeyo,
mu bulambulukufu katukize tugende tukole ki tuobservinge kubanga ffe tuyinza okuwa lipooti eki lipooti eri abo bazaba bakisana abava ebweru yes bakola omulimu naye ate bo okusinga babeera compromised okusinga ani so nze ndowooza nti NGOs webwa omukisa zikirizibwe zitongozebwe zibeere part of this process paka nkulonda kukoze eki kulonda kwede neyanza neyanzeege kale sebo toyanziza toyanzege era omukulu oyo yafundikidde okuteesa ku olunaku olwaleero njagala okubeebaza mwenna abazze mu kuteesa kuno tusuubira nti ebirowoozo bino bituuka ku bekikwatako era buli kimu oba oliawo kijja kuba nga kiteekebwa mu nkola okusobola okubeera n'okulonda okw'amazima n'obwenkanya njagala okwebaza ebitongole ng'ekya kodi omukulu avuddeko Community Development and Child Welfare Initiative ate era ne bannaffe aba Strengthening Citizens Engagement in Elections kye baafunza ne bakiyita SIN nga bavujjirirwa NGO Forum okwetoloola eggwanga lyonna abatuula e Kampala ate era njagala okutuusa okwebaza eri obukulembeze bwa disitulikiti yonna okuva ku RDC ssentebe wa disitulikiti abatukkiriza ne tukuŋŋaana wano ne bannaluweero mwenna ate era n'abatuuze mwenna abasobodde okujja mwebale nnyo mwebalire ddala era mu ngeri y'enjawulo neebaze ne Herbert Kamoga correspondent waffe mukozi munnaffe asinzira eruweero ate era ne ttiimu yonna gye twazze nayo okusobola okujja okulaba nga tubateeka ku mpewo mwenna ekulemberwa Sisi Kyeyo ne producer Joseph Sewali Nelson Munuwaha ate era ne Adam wamu ne Henry weewaawo ne Joseph amanya njogeddeko kitundu olwakadde naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala n'olunaku olwo tujja kujja bannaffe aba NGO Forum mwebale nnyo mbeebazamu ak'ensusso bekikwatako mwenna ebirowoozo by'abantu mubirabye ffe gwe mulimu gwaffe kutuusa ddoboozi tuba baleetera eddoboozi mubeere nga muliwulira Spark TV twongera okwagala okubatuukako gwe mulamwa gwaffe okulaba nga obulamu bwammwe bukyusibwa nze Susan Nannyanzi Spark Baraza gy'obadde olaba tubaagaliza okulonda kwa 2026 okujjudde amazima n'obwenkanya Katonda abakuume